Yo Gravity Omutujju mwabakola ku BBS ze nyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzanya gwenjo okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nave buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso yes abasajja kabaka bwankubira essimu mugamba nti Egera bwekitiibwa Katikiro Peter Mayiga ebiri mu Buganda ne Uganda bingi ebiri mu Buganda wamu ne Uganda bingi okusinga omunyo gwa Gravity bingi nnyo Katikiro yogera ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga. Gravity Omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa ate n'oyo we waffe eri buddu ab'ebuddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lil Pazo ebyo ebintu bye Buganda wano Buganda bweba irina ebizibu ebijiruma nga temuvaayo ettima lyammwe eribajjudde mulaba Katonda omuntu gwayambirira n'ekisa ky'abantu mumuteekako embeera mbwe olulimi Oluganda mirundi emeka wano ensonga za Buganda nga muvaayo musirika nga ne Ssaabasajja mutuuka okumulengeza ne mukola mbuka tuunimmwe ya Buganda tulwanirira olulimi Oluganda ebiruma Buganda nga temuvaayo musirika muvaayo kati mugenza okulaba nga ffe kiso kya mbuzi bwe muba mugamba abayimba ennyimba mweze mulowooza ngeziwe mulazi sirimu nayimba akudi mugenda Kirwakyango olunaku olulala naye mu kuziba byakyuka. Yes, all right. Tubaniriza ku mkutu gwa K5UG the broadcast ko tusinzira ogezako kubanga tubaweereza omunogezako kubanga tubanyonyola ensonga ziba zitambula kubanga weziba zigenda mu maaso awo wonna wosangibwa oba wobeera otudde okubanga otegeka amaaso wamu n'amatu okubanga otuwuliriza. Nyongera batumirako yonna gye muwangalira mu mawanga ag'enjawulo nti mujebaleko gye mutuusako engalo era mwebale bye musinga okubanga mukola mu mbeera zonna ze musinziro okubanga mutambuliramu. Tye mukutu gwa K5UG the broadcast kwe tusinzira ne tubunira abasigadde oba ne tubunira amawanga gonna yonna gye tuba tusobodde okuba nga tutuuka bapita kabaka K5 ota Uganda to the world ogezaako okubanga ate nkusosootera wamu n'okunyonyola ebyo bye tuba tusobodde okubanga tugattako n'ekyo ekitono kye tuba tusobodde mu mbeera zonna. Kale tusinziira wano mu studio zaffe ne tugezaako okubanga tubaweereza ntandise nyimba akayimba lwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba byakyuka simply because ebintu bingi nnyo ebigezezaako okubanga bikyuka naye nga Kasavu Kanyama ngaffe nga bw'otumanyi netutunulira ensonga netugezaako zekenneenya ate netugezaako okubanga tuzitematema okusinziira ku ntegeera gye twatutegeddemu wamu naawe engeri gy'oba obitegeddemu. So ekituuzo ky'olunaku olwaleero okubanga twogerako yembeera ekibiina kya UNCC oba Uganda National Cultural Center gye kyaviiriddeyo okubanga kiteeka summon ku mwana mulenzi Gerson Wabuyo oba amanyikiddwa nga Gravity Omutujju wamu ne Mukasa Yasini oba amanyikiddwa nga Lil Pazo. Abo nno nga bagamba ekibiina kino kyawandiise nga kigamba nti beegumbulidde okuba nga be bantu abamu kuba kyasinze okuba nga bayimba ennyimba ez'obuwemu. Ne before that nga situnaba nakuba nga tugenda waliwo okukola kyoba mu mbeera yonna kasooke nsome summon gye bagezezaako okuba nga bawandiika then tugende nga tuyitemu mu bumpimpi. UNCC oba Uganda National Cultural Center bawandiika ng'ennaku z'omwezi 3 December 2024. Mr. Gerson Wabuyi aka Gravity Omutujju Kampala, Mr. Mukasa Yasini aka Lil Pazo Lunabe Kampala. Invitation for a meeting in regards to vulgar content. Greetings from Uganda National Cultural Center.
In the capacity of our mandate, which is to preserve, promote, and popularize art and culture locally and internationally, I am delegated to invite you for a meeting held on Monday, 9th December at National Theatre at exactly 10 a.m. The main purpose of this meeting is to have a dialogue about your vulgar content produced and promoted like okwepicha, nyama, dozi, and omunyo. And omunyo, the latest release. And enkudi, ensujju for Lil Pazo lunabe. All this content does not align with Uganda norms, culture, and creative sector as a whole. Kindly endeavor to attend in person for the betterment and the sustainability of the creative sector for the future generation. Yours faithfully, Phina Mugerwa aka Masanyalaze. Then Nasi Singer, Vice Chairperson, UNCC Board of Trustees. Then Nasi Singer Chairperson, UNCC Board of Trustees. Nasi Singer Body Members, Uganda National Cultural Center. Nasi Singer Ministry of Gender, Labor and Social Development. Nasi Singer Executive Director, Uganda National Cultural Center. Nasi Singer UCC over Uganda Communications Commission. Nasi Singer Ministry of Ethics and Integrity. Nasi Singer Interreligious Council of Uganda. National Cultural Forum. Then Nasi Singer Uganda Performing Rights Act. That's UPRS. Nasi Singer Uganda Musician Association, that is UMA. Nasi Singer Uganda National Musician Federation, that is UNMF. Nasi Singer Federation of Events Organizers and Promoters Association. Then Malidizane National Association of Broadcasters. So, ekiwandiiko okusinziira nga bwe mukiwulidde kyekyo okuva mu UNCC bwekityo bwe kyabadde okuba nga kigezaako okuba nga kisindikibwa eri mwana mulenzi Lil Pazo lunabe wamu ne Gravity Omutujju. Naye ebyo byonna nga bikyali awo, njagala tutunuulire ekibiina kya UNCC kino oba ekya Uganda National Cultural Center. Ekibiina kino kigamba kya blacklisted Gravity Omutujju, naye before nga tetunaba kutuuka waawo. Ekibiina kino ekya UNCC kyafomingibwa mu Act of Parliament nga 2 December omwaka gwa 1959. Then ne bakola mandate mu mwaka ogwa 1965. That's when they did the mandate. Then the reason as why bagunjawo ekibiina kino oba ensonga lwaki ekibiina kino kyajja into existence okuba nga kiyambako okudevelopinga artistic activities ezali badde zikolebwa mu society ya Uganda yonna as a whole. Okitegeera nti to help in developing the artistic activities ezimu ku ezo ze balina okuba nga bakola kati for example abantu ababumbi ngaabo, abantu abawandiisi b'obutabo, mwemugwa abayimbi, mwemugwa ba DJ, mwemugwa buli kyomanyi kyekuusa ku art, pottery, byonna nga bw'obimanyi nti byekuusa ku art, ensonga ezimu ezaleetera ekibiina ekyo okuba nga kigunjwawo. So another thing is to provide a home, okitegeera, to societies, groups and organizations, okitegeera, that deals in art, culture and entertainment. Oba tuli fenna nti kino kyalina providing homes, for example like theaters. Chiba kirina okuteekawo theaters kati nga ba performing arts mwe balina oba ba entertainment mwe balina okuba nga ba performingira emirimu gyabwe. So that's another role ekibiina kino gye kyali kirina okuba nga kikola ki nga kikola ne other cultural activities, for example like museum, cultural centers, abantu mwe bayinza okujja ne balambula na biki and a lot of other stuff. So gwe gumu ku mulimu gw'ekibiina ekya UNCC. So NCC ebimu ku bye twali badde tutunuulira n'ogezaako okuba nga tugamba nti
theaters ekisooka ziri mu Uganda, I think ndoza twasigazaawo theater La Bonita, ndoza ne National Theatre zezimu ku theater zasigala mu Uganda, ate nga tulaba nti kyali badde kirwana nnyo okufuba okulaba nga kiprovidinga theaters nyingi eri bannabitone ab'enjawulo, okufuba okulaba nga kiattractinga ebitone ebyenjawulo okubanga byaccumulatinga, kubanga omulimu gwakyo to promote local and international artistic activities. Gwe mulimu gwagunjibwawo ekibiina ekyo. In fact, kirina mu act ya parliament number of 1959 nekibeera mandated mu 1965. That's when they did the amendments. Okitegeera. So bwe kiba nga kyagunjibwawo nga kyekyo to promote, establish homes for organization and art, entertainment and whatever, nga ate saawa zino tulaba nti kiremereddwa okuba nga kigezaako okuba nga kikola omulimu gwakyo. Another thing, ekibiina kino bwe tuba kitunuulidde from way back, ebintu bingi bwe kiba nga kyafomingibwawo way back of 2nd December 1959, nga that's when that kibiina we kyajja into existence through the act of parliament. Ng'essaawa zino tulaba nti abayimbi bangi bazze bayimba ennyimba ezitakontana na cultural norms of Uganda. For example, ba Master Blaster baaliwo bayimba ennyimba, yes, wadde bagezaako okuba nga baziyisa mu mbeerezi naye era nazo oziwulira nti omusingi simanya emma. You understand such kind of music? Nti yaliwo even 10 years ago nga bamuyimba, but this kind of people, oba abantu abatula ku kibiina oba cha UNCC abatula ku board, you did not come out ogezaako kuba nga muvumirira ebintu bino. Abantu bangi bazze bayimba ennyimba ez'enjawulo naddala nga ziwemula, but you've never come out ogezaako kuba nga mutula wansi ne muregulatinga ne mugaba kino na kino tekigenda kuba nga kikolebwa. Bagamba akakyama amabera bw'okagolola obukulu kamenyeka. Industry ebaddenga egenda oba ebaddenga yennyika mu ttosi nga mugiraba mugitunuulidde n'amaaso gammwe ameka abiri. You cannot tell me nti board eyo tebaddeewo. The board has been in existence. You have been seeing each and everything ebibadde bigenda mu maaso. Mulabye abayimbi abazze ne bayimba vulgar content oba vulgar music nga mubalaba ne bazikolamu ssente ne bazikolamu concerts and they did a lot of stuffs. Nkuwadde example ba Master Blaster baani bonna bazze bakuba ennyimba ez'enjawulo nga ziwemula naye temwavaayo kugezaako kuregulatinga batya bwe bateekeddwa okuba nga bakolamu content. So kino mmwe mwakikyamya from day one. Abayimbi baba kino kye bakola, then leave them. And unfortunately kyemutamanyi nti even the society within this artistic thing, they welcome the same stuff mwate gye mugezaako okuba nga muvumirira. Baba gamba wano nti bye bayimba tebabiwulira. Gravity bwaleeta okwepicha, it hits all over the country Uganda. Okitegeera? Oli bwaleeta oluyimba nga luyina ebyamakulu bye lubaako bye lumupromotinga, you don't promote that song, lukuba ku kisenge ne lukomaawo. Ono bwaleeta oluyimba lulimu ebyekisiru bye, bagenda audience erwaniriza ne lutambula. Ekyo kye mwasalawo okuba nga muguza ki? Eggwanga. So ekyo kye muyiteekeddwa okuba nga mugumira nti ekintu kino UNCC ensi yonna ky'ovalaba evuddeyo ebanenya ku kintu kimu nti bibadde nga byapeninga way back naye nga mutudde mulaba buli kimu ekiba kigenda kukola ki ekiba kigenda mu maaso. Temwateekawo regulations abayimbi kwe bateekeddwa okutambulira, temwateekawo waliwo ebyali biteekeddwawo ko way back bana yenna erabiddemu naye nga content whereby nti content yalinanga kusooka kutwalibwa wa minister kubanga bamusengejja, content agenda okufulumizibwa abakomediani baani but byakuba ku kisenge. I think that was 2020 to around 2021 nga bagaba buli content afuluma olina musoosa mukakuŋŋunta minister yasalawo nti kati ono content ajja kukola ontajja kukola mwabiraba nabo byakomaawo ne bikuba ku kisenge.
abayimbi bangi bazze bakola ebintu ebye music industry ezeekyuka mu mbeera ez'enjawulo nga mugitunuulidde mugiraba. Kitegeeza kino ekintu kye muliko unless nga mwina gwe mwagala okubbulukukiramu oba be mubadde munoonya okubbulukukiramu nga mwafunye abanene abalinako kumanya nga be mwagala okubbulukukiramu. Abayimbi abato we bali nga tebamwapiininze omuli Ozambe. Sorry to mention, I'm not here to put anyone down, but I'm just giving us an example. Nti abayimbi bangi abadde bazija bayimba ennyimba ez'enjawulo nga bw'oboogezezzaako okukozesa amagezi gwe nozitranslate nga mu ngeri gy'oyagala ofuna ky'oyagala naye nga ate yagenda kugamba the end of the day gwe gw'omanyi nze nabadde ntegeeza kino bwona wabadde otegeeza kino. The same applies to Yasini oba Lil Pazo. Yakugambye nti nze nayimba ku mazina ge bayita enkudi. Ate nga is right. Kubanga ne mu music wakyulyagana mazina bagayita nkudi. Weebaka ki nga tozinye enkudi. Okuleka Gravity ye. Baba Gravity yaleesa akayimba. Omunyongo w'eggulu. Naye ng'ate naye abamutuufu okugamba nti nze nasaze ku gundi ya tribe kuba wali abantu be bayita abanyongo. Okitegeera. Ne Victor Kamere yakugamba erinnya nga mazinga terisalwako. Ko osala kulinya mazinga lifuuka gakomyawo. So, mu bimpimpi UNCC ne mulaba abantu oba ensi eri against you nti mubaddewo all the time nga buli kimu ekikolebwa mukiraba nga buli kimu ekigenda mu maaso mukiraba but you failed okuvaayo okubanga mukwasaganya ensonga zino na buli kimu okubanga mukitereeza in the way it's supposed to be done. Industry zeeyonooneka nga mugiraba. Sigamba nti ekibiina kya UNCC kyakajja into existence. It has been around for over 40 years. Nga mwekiri kitegeeza kijja kibeeramu abakulembeze ab'enjawulo. Kyemugamba okuyimba kuno kwenyimba this kind of songs kitandikidde ku mulembe gw'abaana abasajja from way back babadde bajjanga bayimba ennyimba. Though ekyali mu industry yedda nti they could sing vulgar content but ng'alimu hidden meaning. Okitegeera. Unlike the late nti Gravity yagenda kugamba okwepiikya. Ate by the way tuleme gamba nti okwepiikya oba kyoba ki. Ffe tugezezzaako okutransforminga ebigambo ebimu okubipaatiika ku meaning ez'enjawulo ate nga si kyebitegeeza. Kati for example ngenda kugamba oli asobola okugamba ngenda kubaddaza. Ngenda kubaddaza kitegeeza ngenda kulya mmere. Naye nga in actual sense ekigambo ekituufu kiba kulya mmere. Kiri kubaddaza kuba kupaatiika. So kati okwepiikya mmo mukipaatiika to fit the other meaning, nenga the other meaning it is already in existence and it has its own meaning. Nti okwepiikya kuba matooke. Simanya kwegadanga. Simanya kwekuba matooke. Simanya bikoze bitya. Okitegeera. The actual thing over the actual word and actual meaning, it is there. Now you come out or creating out other different meaning to suit the original meaning. Okitegeera. Nti okwepiikya you can turn it into the way you want and you can get its meaning in all the way you want. Lyasobola okujja kugamba nti okwepiikya nze nali ntegeeza kino. Era Gravity yavayo nakwo okwepiikya nali ngenda kwepiikya piikya. Kwekuba kifaananyi ekyo yagamba that's its the meaning. Okitegeera. Bw'otuulira ekigambo kye mugezaako okuba nga mutegeeza nti kyekitegeeza. Kiri era osobola okyogera loga nti ngenda kukola kino.
oba ekikolwa ekyo kitegeeza kino mulwaki muddira ebikolwa ne mugezaako bituuma different meanings ogezaako okusuutinga ekyo kye mulowooza nti kyekituufu no bana ebintu ebimu tugezeeko biraba nga tubirabira on a wider screen tugezeeko okuletinga our mind okulowooleza ewala nonti okulowooleza okumpi ensonga lwaki bagiyita failed generation yen simply because tukutte ebintu bingi oba tugezezaako okwefuula abayiiya bangi okuleeta ebintu ebitagasa bingi you understand so bwatyo NCC yagezezaako okuwandiika ebbaluwa eyo ng'eyita Gravity Omutujju ng'eyita Lil Pazo ogenda okutuula mu meeting gye baali bateekeddwa okuba nayo ng'ennaku z'omwezi mwenda lwolwadde lunaku lwa Monday bagezeeko okuba nga balaba engeri gye bagenda okuba nga babanyonyolamu kontenti waabwe bwagenda okuba nga aba so mu mbeera eyo ne bagezaako okuba nga badifayinga ebbaluwa eyo era tebagezezaako okuba nga balinnyayo mu lukiiko olwo oba onfuna mu butabaayo oba mu butalinnya mu lukiiko olwo twagenza okulaba UNCC nevaayo negamba emitimbagano gyonna bapromota bonna oba bategesi b'ebivulu ne medias ez'enjawulo tuba tutegeeza TV mwekyo we tuba tutegeeza TV tutunuliramu UCC kuba yeregulating ebyo byonna naye bagamba ba blacklisting Lil Pazo ne Gravity Omutujju this one nga kino yakisinzirako nga bagamba baba blacklisting oba bagobe okuplaying enyimba zaabwe ku ma TV ku ma radio stations buli wamu omanyi nti ku social media okitegeera then nemala negamba mu butagezaako bamugezaako okudifayinga kye babagambye balina poliisi ebanoonya balina okugenda bakole statement balina okugenda bakole statement ku Ministry of Ethics balina okugenda bakole statement ku UCC oba Uganda Communications Commission you understand so mu mbeera eyo njagala kuwulizaako wano ebimu ku Phina byeyagezezaako okuba nga akolaki ng'ayogera nga nnyonnyola mu lukiiko lwe babadde nalwo ku National Theatre after nga Lil Pazo ne Gravity Omutujju balemereddwa okuba nga bajja okwetaba mu lukiiko olwo so bino bye bimu ku bigambo ebyayogeddwa Phina Masannyalaze oba muyite Phina Mugerwa so njagala tuwulirize This is the end of the honeymoon. We are influencers, but we are busy influencing in the wrong way. Well, waliwo abakikola mu bulungi naye ate waliwo abakikola mu bubi ate nga tebaagala kumanya nga bali untouchables. Ensi bw'ebadde temanyi nti nno waliwo regulations era waliwo institutions ezitwala art weeri Uganda National Culture Center ng'ogasseeko n'ebitongole ebirala byonna nga bw'okola ki bw'obiraba bwe twatunuulira mu resolutions zaffe tugoyinze into some economic punishments nga tukomye awo alina kyasinziddeko wano emabega n'ayogera n'agamba institutions ezisinga oziba tezibadde tezikimanyi nti waliwo amateeka oba waliwo UNCC waliwo ebikolebwa mu mbeera bwe biti ekyebuuzibwa gwe wenna atulaba eyo oba naawe atuwuliriza bulijjo balinda ki okuba nga bategeeza industry wamu ne other cultural institutes about the UNCC and its role bulijjo balinda ki lwaki mulinda ekikere ne kimala okusambebwa ne musobola okuvaayo nga mugezaako okuba nga mwefuula abalungi mugezaako okulaba ndi esawa mugezeeko okuba nga mutereeza industry nasooka okubategeeza nti abakulu be twawadde amabaluwa ne tubayita twogeremu ng'abantu banyoomye ekiwandiiko kino tosobola tuuza wano bantu bonna n'olowooza nti gwe at least tekyazze bulungi so osanga resolution zandibadde zikakanako but right now nsaba okwogera resolution zetutuuseeko akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists bano nga tuyita ba promoters
kubifulu nga tuyita ku media publicizing that music. For example, enyimba zaabwe ezo sobola nze ziyisa mukama kubanga n'abaana ate ndi mukyala muzadde. So tusazeewo ng'akakiiko babeere blacklisted. Then the resolution ey'okubiri, abayimbi abo bagenda kuyitibwa police bakole statement, bayitibwe Ministry of Ethics and Integrity bakole statement, bayitibwe ku Uganda Communications Commission bakole statement. Tuyinza okuba tubatwala bubi naye nga bali bategeezagana. Resolution eyokusatu, ndowooza ekimu kiwulidde. Phina masanyalaze ng'agezaako kuba resolutions ezavudde mu meeting yaabwe after Gravity ne Lil Pazo kubanga tebalabiseko mu meeting eyo. Naye ndowooza nammwe mukyewuliriddeko. Okusinziira ku biki ebigenda mu maaso ne ku UNCC na biki byegezaako kubanga ekola. This means kubanga bagamba bwebanga eri under the act of the parliament, that means nti ebaako sente ze receivinga from the government ogezaako kubanga erunninga institution yaayo. Okitegeera? So, ogezaako kubanga ebadde terina kyekola after a long time. Right now banoonya ekintu kye bagezaako kubanga beekwasizaako okulaga nti we have been into active working. Okitegeera? Bagezaako kati okulaga nti bali active mu mbeera gye bateekeddwa okubanga bakoleramu emirimu gyabwe. But within there is a lot of things that is being needed okubanga biteekebwamu ki into existence. Nabagambyeko theaters oba ebintu entertainment wezaali badde zigezaako kubanga zikujjibwa. Essaazi ndowooza mu Uganda tulinamu theaters ziringa 2. National Theatre ndowooza ne Theatre La Bonita. Okitegeera? Naye kati ekyo kikulaga ki? Nti essaawa zino banoonya accountability at the end of that day ogezaako kubanga balaga nti babadde bakola. Bw'otunuulira ekibiina kino okugamba nti nja kukkiriziganya n'abantu abasinga abagamba nti ekibiina kino kyagunjibwawo lwa malya ga nsimbi oba ebibiina byonna ebizze bigunjibwawo mu Uganda nga biri into art bigezaako kubanga bigunjibwawo malya ga nsimbi. Bw'otunuulira nti ekibiina kino kiri under the act of parliament of 1959 kitegeeza kiri nkinza kireeta ntya. Kitegeeza it's a working body that is known by the government. Okitegeera? So kati bino byonna ebibiina ebijja bigunjibwawo nti simanya bino byonna simanya National Cultural Forum, Uganda Performing Rights Society, Uganda Musician Association, Uganda National Musician Federation, Uganda simanya National simanya Federation of because ebitya zino zonna kakuni groups zaali badde zifolinga under into UNCC. Wabula just ogezaako kubanga baagala buli omu okubanga avujjirirwa omusimbi kyova olaba nti bino byonna biba bigendawo. There was no need of federation nga waliwo UNCC. UNCC yali badde eyambako kinene kubanga omulimu gwayo is to provide, establish, promote the artistic activities locally and internationally. Kitegeeza bino byonna ebya bino byonna simanya ebya Uganda Performing Simanya Rights UPRS ebyo byonna byali badde nga bikolebwa ekintu kimu UNCC. Nebange esobola okubanga ekola ki ng'eteeka buli kimu obanga uniting abayimbi under one umbrella through a common goal. N'ekyo kyonna kyagirema from day one. But of now twakagiraba ng'evaayo okujjogezaako okubanga ekola kino. Banaye abantu balina ebizibu. Abannayuganda balina ebizibu. Banaye Phina abantu bajja kwetikira bwereere. Phina ebintu wali badde osigala obiraba nga bw'obadde ojja obiraba n'otageza kuvaayo ssaawa zino gezaako kuyingirira bantu. Abantu tebalina mirimu mu Uganda, buli omu aba afunye wayajja akawogo ke muleke abeeko kyakola. Muleke abeeko kyakola. Phina amasannyalaze mu kwogera ebyo yafunye okwanukulwa okwenjawulo
okuva mu bayimbi guno gwabadde mutawaana gwennyini njagala akutereko okwanukulwa okw'enjawulo okwavudde eri Lil Pazo wamu ne Gravity Omutujju kuno kwe baba were operangani Museveni gwe operangani gwe Bikenzo gwe tomanyi gwe president w'abayimbi gwe tomanyi gwe twalonda kitereze gwe president w'abayimbi abantu batulese gavumenti etulese kimanyi abaana bagende bakole abaana bagende babeewo tebagenze kwekalakasa abaana tebagenze kubba talenti yebazuula ne bafaananako ng'abantu etulese tugende tukole tubeewo tukole tetukola tubeewo tetusse bantu tetukudde bantu mu badiya wafula omulungi gwe gwe gavumenti gwe gwe minisita w'empisa gwe otandise okupaledinga abantu obayinvolovinga oyise bafande oyise aba UCC oyitaayita abantu wepaledinga olw'okuba oyagala bakutende kiggwe gwe pulezidenti w'abayimbi oyo Lil Pazo obunyivu bwaliko yatuuse n'amaziga ne gamuyitiramu ku live yakabya amaziga ng'agezaako mugamba nti yeyunga UNCC mu butuufu yabadde olina kuyita mu federation etwala abayimbi nga mwe mwasalawo okubanga mubidistributing okubanga mubigaana okubanga bikolera under UNCC so since nti byegunjawo obubinja obw'enjawulo kyagezaako okubanga ategeeza oba mu kugezaako okusoma gundi ya Yasini oba ya Lil Pazo eno bwali badde oyita mu federation ekwasaganya abayimbi then omuyimbi nga Eddie Kenzo ye n'akwata ekkubo n'ayogerezaganya n'abayimbi be baatwala okusinziira ku mbeera eriwo oba n'atuuza olukiiko oba ye kenyininyini n'abakuleetera mu meeting tugende maaso n'omukulu Lil Pazo oyo Lil Pazo nno yatabuse yayombye yakoze buli kimu Eddie Kenzo gwe Eddie Kenzo tereza laiti betaaga kujjonkera bano nebw'onaatwala nze ngenda akayana bannayuganda munjigeko ekintu kimu ti Pazo akayana nze mmanyi tekitegeeza okuba nga tolinaamu bwatakitegeera puulo nze mmanyi tekitegeeza okukera ku makya nga banno bagenda okukola nga ku lunaku olukulu gwe ng'otudde waka mukazi wo naakutunuulira n'abaana bo banno nga bagenza okukola gwe togenze kukola omusiru yabanjajinga gwe batagobangako ku mulimu atagwangako mu bizinesi akyasula ewa kitaawe yaba ayogera wano mu comment section ebintu ebyekigwagwa Lil Pazo ono musajja yayimba obuyimba bwe mu bujjukira bulungi yajja n'akuba genda ogula emmotoka n'akuba emmundu evuge yakuba obuyimba bwe bungi naye n'atuuka nga bw'omanyi nti twagale tukigaane tukkirize nti ekitone kirina ekituuka ne kifeedinga Lil Pazo yatuuka ekiseera n'aggwako ebyaddala nga tekyaliyo omuntu n'omu amubuukinga n'adda mu kusala enviiri ze mu saaluuni ye ogezaako okusigala ng'atambuza obulamu wamu n'okulabirira famire ye mukama n'amujja mu blessingako najja kuba akayimba enkudi akayimba akatushale yali akakubye naye ng'abasinga baali tebakamanyi nakkamanya naye mu kujja omukolako ka interview ke baamuggyako najja ayogera ekigambo babiwulira nga bamugamba oluyimba luno lwakubye era baali boogera ku luyimba nagamba neetuyimbye ebintu by'amagezi bingi naye olowooza babiwulira baagala kimu nkudi biki era ng'alifaalinga ku nnyimba ezo bwezityo mwaliriza Gravity so ekigambo ne kifuuka ekigambo ne kitrending ne kizza bwana Lil Pazo ono ku maapu okubanga atandika okuddamu okufuna emirimu abuukingibwa mu mbeera ez'enjawulo yatabukidde nno ddala kubanga njagala mumuwulire entabuka gye yatabuseemu n'agezaako okubanga n'okkaaba ayagala abantu tebaddemu kuntegeka ggwe abantu tebaddemu kumpasyo nayewo gwe Phina lwaki mutuleetera ebizibu wajjontwala kuno kiri onkwasa nali kuweteddemu nali kukiiseemu
wajontwala onsula ku Salama Road simanyi gyosula oyawula migabo gyo mu UNCC ne mulya ne balagadi n'abantu amasuuti ne baloya bammwe otegeera nga banako ntwalako kimu kya 10 konzijokera nkitwalako ayefuula owa Katonda ennyo nkitwalako ondabayo so ndowooza owulidde wali we yagambidde aba promoters medias UNCC bagezeeko okubanga ba blacklisting abantu bano enyimba zaabwe obutaddamu kuvugwa obutaddamu kubuukingibwa ku kivulu kyonna ekyaba promota Phina Masanyalaze nno kino ekintu kyokola kibi naddala nga omuntu bw'ogagezaako kubanga ogamba baboycotting bayimbi banno abaali badde beetaaga guidance from webback nga yabalemu okubanga ebawa ng'essaawa zino ogezaako okubanga olinyirira omulimu gwe bakola abasajja bogezaako okulinyirira baboycotting si be basoose kino kintu kizze kikolebwa years and years wabula lwaki essaawa zino akalulu oyagalako kagwe ku bo babeera nga bapunishingibwa mu mbeera eyo ewatali second chance n'ogezaako okubawa time bagezeeko okuevolvinga mu biki bye bakola kubanga we believe nti buli kintu kyetaagamu time okubanga kikiruka nga bwe natandise nga nkunyonyola nti industry yaffe yakyama amamera oba yagezaako kubanga ekyama essaawa zino gy'otakyasobola kubanga ogigololera mu kadde oba mu budde butono nnyo okubanga etereera ndi Phina mu kaseera kano tewali badde okola kunnyonnyola abantu bano bakola ku issuing ekintu kino ng'okitaddeyo kikome with immediate effect wabula n'otatandika na actions kubanga actions zino zigenda kukuliidinga ewantu wotajja kwagala okitegeera ekintu kyewali badde otandika nakyo kuteekayo leeta ebagamba bannaye buli abadde afulumya vulgar content it's higher time okubanga vulgar content ateekebwa on stop abali ku social media abafulumya content yavuma abayimbi abafulumya content yavuma ndeni ne basenga muteekeddwa bawera kubanga basenga bangi bakola emisomo egy'enjawulo basenga bazze ku bbali abaana abawala abeetunda bali ku social media okwo ku TikTok omwana najja neyeyambulira ku TikTok bepwa nga bwe yakula n'ateeka buli kimu ekiri ku mubiri gwe wabweru bo abaffe nga temuvaayo bagambako abaana ne bajja ku TikTok n'ateekayo enamba ya simu okuyingiza mu WhatsApp group osasula mutwalo tukulageko ku kino na kino ne kino okirabirako bwerere okuba video call olabe kino oba oyagala kino ogya otusanga wano bwati ne bwati services zaffe ziri bwe ziti imagine ebyo nanga bikolebwa naye nga UCC weeri wabula UCC kye yakola ndoze kyali kisinga obukulu kyakujjako Facebook but ku TikTok balioko beriisankuuli which is very okay naye just nze kisinga okunuma kupiininga bano ababiri nze siri nnyo kyali wa gravity naye okupiininga bano ababiri okubateeka mu bracket wabula ng'olese a wider picture outside kyekibi Phina kyokola wali badde okitunulira into a general picture wabula n'otakipiininga ku bantu babiri bokka because they are not the one who are vulgar they are not the only one who are producing vulgar content no mwali badde mukigeneralizinga world oba nationwide as a country mu Uganda nemugamba nti kati content ow'obuseegu yettaawa akome oba nfuna ku TikTok ne babaweera sitegeeza n'emisomo gy'abasenga giveewo kubanga emisomo gy'abasenga ebyo zitegekebwa oba mu theatre oba luddawa ne girikodingibwa obutami ne butundibwa oba ne buteekebwa ku social media basenga nga bannyonnyola ebintu ebyenjawulo ate basenga akikubawo nga bwe kiri ejjiiko eba jjiiko efooka eba fooko ebyo byonna byonna mmwe temubitunulira mu context eyo mutunulidde abantu babiri bokka batya babiri I don't say myself supporting a vulgar content. No, I'm against that. Nange sali agade muntu kufulumya content nga talina gyagenda kudda wabula okuleka okwonoona society. Kubanga nga bwe twakimanyira nti twakiteeka mbigambo mu society yaffe yayonooneka mbu tukireke buleesaawo.
I'm against vulgar content, but change agala to make this into a big picture until bino biteke dokutekeba into an end. Nekirala kuba wa warning kubanga buli muntu deserving a chance okwetereza. That's why it bwoba ogudde bakugamba try another chance. Kitegeeza ogezeeko okurevising ensobi ze wakola ozitereze osobola okuyita obulungi nagwa gy'olaga. Kitegeeza ne bano singa mubawa warning nti singa muddamu okukolebwa kino steps bwezi ne bwezi oba resolution bwezi ne bwezi ze zigenda okuba nga zitaking place in your career, muba mugenda kuba muwadde chance eyeetereza. Wabula so sibawa chance egezaako bavuunikira ddala. Balina abaana, balina family, balina abantu ab'okulabirira, balina abantu bangi ababalyako, abaffe UNCC emirimu gye muwadde abantu gye giriwa. Banaye tugezeeko okuba nga twetereeza. This is not the end of the world. So mu bumpimpi bwe butyo twalabye ne Katikiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'agezaako okuba nga annyonnyola ku bavubuka bano n'agamba Lil Pazo Gravity Omutujju content waabwe gwe bakola ali vulgar. Before that yasooka okuteerako Katikiro wa Buganda wamu ne replies ze baamuwadde. Ngenda sooka ne Lil Pazo ne bye yamugambye. Njagala tuwuliziganye. Wulira Gravity Omutujju atuwemula. Waliwo n'omulala bamuyita Yassini Mukasa. Ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'Ebuddu tutera kwekola ebyo. Yeeyita Lil Pazo. Ebyo ebintu byo bayimba byaki. So oyo yabadde Katikiro ng'agezaako okubannyonnyola. Lil Pazo n'amuddamu wano. Bweba erina ebizibu ebigiruma nga temuvaayo. Ettima lyammwe eribajjudde mulaba Katonda omuntu gwayambirira n'ekisa ky'abantu mumuteekako embeera. Mwe olulimi Oluganda mirundi emeka wano ensonga za Buganda nga muvaayo musirika nga ne Ssaabasajja mutuuka okumulengeza ne mukola mbu katuuni mmwe. Buganda tulwanyirira olulimi Oluganda ebiruma Buganda nga temuvaayo musirika muvaayo kati mugenza okulaba nga ffe kiso kya mbuzi. Mwe muba mugamba abayimba ennyimba mweze mulowooza ng'eziwe mulaze siriimu nayimba nkudi mugende mukwate abawala abayimbi mwe gwe Phina gwe mugende mukwate abantu abambala obubi bwe mba mugamba mujonkera bantu mukole ng'ensenda endala zikata buli muntu atambula ayambadde shaliya. Bw'atyo ng'agezaako okuba nga amuddamu. Kati wano Katikiro ng'agamba Gravity Omutujju direct. Gravity Omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti. Bw'atyo Katikiro bwe yabadde ategeeza wali eri mu lukiiko lwa Buganda ng'ategeeza oba ku lukiiko lwe yabaddemu ng'ategeeza abakozi abakolerwa ku media houses za Buganda. Gravity Omutujju n'amwanukula bw'ati. Kigera bw'ekitiibwa Katikiro Peter Mayiga ebiri mu Buganda ne Uganda bingi ebiri mu Buganda wamu ne Uganda bingi okusinga omunyo gwa Gravity bingi nnyo. Katikiro yogera ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga. Kitegeera bw'atyo Gravity Omutujju bwe yabadde agezaako okunnyonnyola Katikiro wa Buganda ng'era ali mu mugamba ebiruma Obuganda bingi era mu bigambo bye ebyasookedde ddala oba ebigambo bye oba message yasembye eri Katikiro wa Buganda yabadde bwe
owekitiibwa Katikiro wa Uganda Charles Peter Mayiga sebampita Gravity Omutujju bampita Wabuyu Gereso nze gwobadde oyogerako emisana era ng'opiininga tinno nyimbe ez'obuwemu eyo ndowooza owekitiibwa Katikiro nja okutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula nze nkola musiki wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikiro era siimako kigambo kyabwe mu bulamu bwange bukyambaawo era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakozesa nsobi siwemula siriwemula musiki wange tawemula ekirawo ekitiibwa Katikiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nko ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011 simanyi obeera wali Katikiro 2011 simanyi obeera wali kale bwatyo Gravity bwe yagezezaako kubanga addamu obanga yanukula Katikiro wa Buganda ng'amunyonyola nti endongo ye bukyanga atandika kuyimba since 2011 tekubwangako ku BBS oba CBS ebyo byaliko byagezaako kubanga agamba mbusimanya tebagezaako kubanga bakuba endongo ye ebyo yayisansaana ku mazzi ye Gravity tebikola ki tebimulya. So njagala tutunuulire wano ebintu bibiri. Kino kyongenda kyogera si mu kuvoola si mu kuyisaamu omuntu yenna maaso wabula kino nkyogera nga eno ndowooza yange. Emabegako wali eri baakyazanga abantu ku CBS nga bagezaako okunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo naddala bannabyabufuzi ab'enjawulo ku mutendera ogw'enjawulo nga bagezaako okuba nga bannyonnyola naye bwe baabuuza Mukama Katonda ono waliwo ebintu by'owulira n'owulira ng'oyagala kufa ku nseko naye n'ogamba kansooke nsiriikirire mpulirize. Anyway, oba olumu tusekamu oba n'osiriikirira n'ogamba kikikyo. Ekituufu kiri kikyembadde njagala okwogera nti kino bw'otunuulira emabegako wali eri mbadde nkyakunnyonnyola nti bannabyabufuzi bangi ab'omutendera ogw'enjawulo bakyalivanga ku CBS omukulu Medi Nsereko. Naye Medi Nsereko oyo kyakyaka nnyo ku biseera we bagambira nti owekitiibwa Mathias Mpuuga yali ebitaano. N'aleeta Mathias Mpuuga yayogera ebintu byali bingi nnyo. Abantu abamu ne bagezaako gaba Medi Nsereko lwaki toleeta omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga agezaako kuba akyazibwa ku radio eyo. Bwe baali bamubuuza I think baali Bungereza eyo ne bamubuuza kiki lwaki toyagala kukyaza mukulembeze w'abantu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba amanyikiddwako nga Bobi Wine. Yayogera mu bigambo bye mu statement ye n'agamba ebyo mubibuuze Mayiga. Oba onfuna amagezi gazze nkiddemu yabagamba mubibuuze Mayiga. Lwaki ndese statement eno kati nkuzaayo ku statement eno gye yakoze buli mukozi wa CBS buli mukozi wa BBS saagala nyimba za Gravity Omutujju zibeere nga ziplayingibwa kuki ku radio kuba ku TV. Omuntu yenna anaalukuba ajja kunnyonyola. Kitegeeza the same Katikiro ya instructinga Medi Nsereko obutaleeta Bobi Wine ku CBS. Si mu bubi si mu kuvoola wabula statement gye yakoze ekuleetera kino nti Medi Nsereko talina bugaaniro bwonna bugaana kukyaza muntu yenna ku CBS kujja mu programu ye okuleka nga alina direct orders this and this kind of person is not allowed on the radio. Oba omuntu bwati ne bwati takkirizibwa ku radio kujja. Kyofula Medi Nsereko mukola statement yagamba mubuuze Mayiga lwa nsonga emu nti Medi Nsereko ateekwa kuba yayagala okukyaza Bobi Wine naye olw'ensonga z'ebyobufuzi ebiriwo ne bamugamba tukyazanga Bobi Wine kuki. Kino nkireetamu
lwansonga eyo Katikiro statement gye yakoze nti mmwe n'abakozi ba CBS ne BBS tiwabangawo omuntu n'omu agezaako ku bulimba lwa gravity yenna anaalukuba ajja kubeera answerable oba nfuna so bwe bato ba gravity ne babanga nabo bamwanukula abamuddamu mu mbeera eyo Katikiro toyina nekino ekiti kyewali ogezezaako okubanga okola bwatyo ne Lunabe naye n'amwanukula mu mbeera gye yamwanukuluddemu era nga bw'owulidde naye kino kitulaga kyoba kitutwalawa nti Katikiro wa Buganda wamu n'abasigadde bonna ebintu bingi nnyo nga bityoboola ennono zaffe ne kalitya zaffe zaano okusinga kuba n'abantu ababiri nga kiteekera ku kye nayogedde ku NCC nti tuleme kutunuulira abantu babiri bokka si be bavuddeko obwonoonefu bw'eggwanga lyaffe sectors nnyingi ezivuddeko obwonoonefu bw'eggwanga lyaffe okutandikira mu nnyambala okutandikira mu njogera okutandikira ku mitimbagano okutandikira mu neeyisa okutandikira mu mbeera ez'enjawulo nga mwe muli okuvvoola kabaka mwe muli okuvvoola abakungu essaawa zino mu Uganda kintu kya bulijjo nnyo oli okeera ku makya kyabanga kive nnyo omuntu okeera ku makya n'ayogera ku kabaka wa Buganda ekintu oba ku Katikiro wa Buganda kitandise na ku mulembe guno ng'oli okeera ku makya okuvvoola Katikiro tekimwetagisa yadde akatikitiki oli okeera ku makya okuyisa mukungu wa gavumenti yenna amaaso tikitwala yadde second. There is moral decadence mu ggwanga lyaffe Uganda. There is moral degeneration mu ggwanga lyaffe Uganda ebyetaaga okuba nga bikyusibwa gradually. Togenda keera ku makya obikwate ng'ate osinziddemu sekita emu nti yabayimbi mamuyimba bubi temuddamu kukola kino ababa recording music amataddamu playinga taddamu kolebwa kino kyona yet ng'olese other people in a big picture omuli basenga omuli bamalaaya omuli abeetunda omuli abambala obubi omuli abavuma ku social media omuli abakola kino please kino ekintu tukirabire on a wide range. Eno ndowooza yange so sigezaako kubanga tukirabira kubanga tukipiininga ku bantu omu oba babiri kubanga eno ensi nnene ffenna etumala tusobola ogijjamu ffenna neekola ki neetumala naye nga nyongeza okubeebaza n'olw'ebigambo ebyo olw'embeera yakadde okubanga etuliiridde empinga twongera okubeebaza mwenna abeekumira ku mukutu gwa K-Fash the broadcast mwebale kubanga mugwekumirako era tubasaba mweyongere maaso n'okubanga mwekumira ku mukutu tukyabaweereza ebirala bingi nnyo nnyini ddala bigambo byonna byoba owulidde muno biba bya muntu nga nze so tebiba bya mukutu oba gwa K-Fash media yes kwetusinzira okubanga tugezaako okubaweereza tebiba bigambo biba bya muntu sekinoomu yenna aba atudde wano mu kamera ogezaako okuba nga abaweereza so n'olw'ensonga eyo mbatumirako mwenna era nga mbebaza okubanga mwekumira ku mukutu nyongera okubanga ngenda baaso okubebaza era nga mbakubiriza okubanga musubscribing okulikinga wamu n'okubonyesa omukutu guno era yonna tagumanyi yeyongera okugenda mu maaso n'okubanga agumanya butereevu ate nga tubagamba twayongeddeko n'ebintu ebirala bingi ku K-Fash media wano oba K-Fash the broadcast kati twayongeddeko okubanga bakuba ebifaananyi kati tulina K-Fash photography tulina K-Fash videography wamu n'ebirala bingi nnyo okubanga tubaweereza mu mbeera ez'enjawulo gwe wena abayeetaaze enamba y'essimu zibeerakaawo otukontaktinga bukontaktinzi oba n'otunoonyaako ne tubanga tukuteerako services mu mbeera ez'enjawulo kale n'olwensonga ne tugenda okubanga tusukawo wano naye nga nyongera okubatumirako mwenna nyongera okutumira ku Zahara muwala wange awo ne ntumira ku mukyala wange mutabani wange Shakibu wamu ne bakyali bange bonna Sudi Maxi Erigoti wamu ne entire team Spice Diana yonna mbagala nnyo mwenna mwebale kyemusukusaako engalo wamu ne team Vivian Mimi mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ate na musharinga waka mbagala nnyo sigenda kubanga nsukawo wano masigadde ze K-Fash shout out to Uganda to the world akumanta kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kaboom.